Yes, buteve nkwanisa ku Fadi TV ujinga kusaba subscribing Bambi ate liking video eno. Eno bagita Fadi TV UG. Twanis updates ezina twanis updates eziba zitambula mu Uganda ya feno kusadi ya baselebu Bambi. Kusana moli agabaga kagwa okenda kusaba subscribing ate liking video eno, commenting, sharing ate sikalengo following Fadi TV UG. Best friends agenda kubadda Bambi akadde ko nesigade nakumbali sigade nakulwa Sunday olw'Emande n'olwokubiri olw'Esande olw'Emande n'olwokubiri kugamba sigadde ennaku 3 tuddemu okulaba best friends agenda kubaddamu okuteekebwayo olunaku olwokusatu ng'ennaku z'omwezi lumu olwokusatu olujja n'olw'ensonga mubere stand by Bambi agenda kuba akomawo akadde konna. Stay on Fadi TV UG ate sigala ng'owagira Romantic Entertainment ngenda kusaba subscribing ate oliking video eno mbagita Fadi TV UG. Bambi mawulire genze nago essaawa ni mawulire gannaku nnyo okupaliza mawulire si malungi nnyo. Stacia Mayanja obulwadde bukyamugoya Bambi, obulwadde bukyagoya Stacia Mayanja. Abasawo banoonyiza obulwadde bukyabuze. Obulwadde bukyabuze mukazi watu abadde yeekolera emirimu gye bulungi nga talina wadde kimusumbuwa alina kimwe kati essaawa zino obulwadde bumumalawo Stacia Mayanja. Yenna akoze mukazi watu omutwe gumuluma, omutwe gwe gusinga okumubokka, omutwe gwine engeri gumulumamu n'abula ogukoona ku kisenge era singa obulwadde singa tekwaliko oba muliko mu ddwaliro kati geze okulwadde nga butabusinga omutwe gumuluma yali bali yagukubakuba dda n'agwasa n'afa n'okufa. Obuli omutwe ogumuluma akula abeera ayagala gukoona ku kisenge n'ekyomukisa wabeerawo bamuli okumpi ne bamubooyawoya ne bamukwata kuba abasawo baategeeza nti olunaku lweggulo Stacia Mayanja yabadde akutte ekiyinja yavudde mu ddwaliro omutwe gumuluma n'afuluma ebweru n'akwata ekiyinja nga ayagala kwekuba ku mutwe nga wuli agumuluma nga wuli ayagala gukoona. Bambi kibi nnyo Stacia Mayanja obulwadde bumugoya ne bagamba birimu eddogo manyi ebiseera ebisinga eddogo gyeriri lwakuba eddogo kiba kizibu okulitegeera nti ino ddogo si ddogo naye essaawa zino bagamba nti ddogo nti era abayimbi banne be bamukola ki be bamuloga olw'ensonga nti yabadde abayiseeko nnyo naddala bayimbi banne bwe baali mu kibiina kye baalimu kibayimbirangamu Stacia Mayanja ekibiina kye yayimbirangamu ekyabayimbira kuba nkirabidde erinnya naye ekibiina ekyo banne be bamwinako ki obujja Stacia Mayanja. Abasinga bagamba nti bbaawe yamuloga oli gwe yayawukana naye oli bbaawe omumpi bakuba naye mwerabidde erinnya mubayaani mwerabiddemu erinnya naye bbaawe Ssekiibwa bbaawe sibamwita Ssekiibwa yali bbaawe wa Stacia Mayanja. Abasinga bagamba nti yamuloga niye Bambi obulwadde Stacia Mayanja bumalawo. Olunaku olweggulo abasawo baali bategeeza nti bayinza omutwalako mu ggwanga lya Buyindi bakebere omutwe ogwo. Ayinza okuba alina ekizibu ku bwongo Stacia Mayanja ayinza okuba alina ekizibu ku bwongo nga kimuviirako omutwe okubanga Bambi gumubobbo. Omutwe guyinza okuba guliko obuzibu kw'ossa n'obwongo era olunaku olweggulo abasawo baategeeza nti bandimutwalakoko mu ggwanga lya Buyindi beeyongere okukebejja Bambi bulwadde ki obumuluma, lwaki omutwe gumuluma beebuuza kiki abasinga bagamba obutwa abalala bagamba ddogo. Wabula waliwo management emu nkiwa mugimanyi management John Black gyasooka okubeeramu management ya Black Market Records BMR John Black yasooka okuyimbira ndowooza yeeyo kubanga ya John Black ya Daddy Andrew kubanga yabidde egundi eyo record label eya Daddy Andrew okuba kitabatya Black Market njirabidde ne bobera ojukya John Black ebisaaba byatandikiramu okuyimba John Black byatandikiramu okuyimba ebiseera ebyo management yali yamukwasaganya bagamba nti naye management erina omukono ku bulwadde bwa Stacia Mayanja. Bagamba nti Stacia Mayanja nti baali bakujukira Stacia Mayanja abadde azanya emizannyo ku YouTube obuzannyi bwe nga butuma Stacia and House Girl linnya lyakozesa era nga ne YouTube channel ye eyituma Stacia and House Girl ng'ateekayo ebizannyo Bambi eby'Oluganda era abantu badde babyagadde nnyo. Sir Lawrence y'omu ku badde ba director nga babiinamuko omukono. Sir Lawrence mumanyi Sir Lawrence adirectinga video ez'abayimbi era Stacia Mayanja badde bakwatagana wamu ne Sir Lawrence nga bazanya emizannyo egyo ne bagiteeka ku YouTube. YouTube esasula ne bateekayo Bambi
nakolyeyo kwa kasente kuba nokuyimba badde yakuvaamu Stacia Mayanja nga akolyeyo kwa kasente lwako obulwadde buno bwe bwamaliza okuddamu okugenda mu kuyimba ate nga talina kkiriya kigamba obulwadde butute sente nnyingi nnyo zonna sente zakola ku YouTube zonna bambi zigweredde mu ki mu bulwadde Stacia Mayanja bagamba nti management eyo baali baatisa ne Stacia Mayanja abeeko abantu bamuwa abagatte mu ki mu mizannyo gye olyani ono yali boss wa John Black yasooka management eyo musajja sebo yamwefuulira Jiga Stacia Mayanja yali yamugamba nti ojja kuba mpapa n'ojja kumpayo ko ssente era bali batisobukadde 50 naye ate obyatuka ekiseera abantu n'abaleeta nasuka n'omwaka okw'obukadde 25 oli omusajja owa Black Market Records John yali manager wa John Black mu kusooka management yali yasooka kubeera management ya John Black Stacia Mayanja bateesa naye kati bwe yamuwako obukadde 25 abantu n'abamuwa abaana yali agamba bakole ki bazanyire mu ki mugundi ye Stacia ndi awusigal jukira omusajja yali yateesa ne Stacia Mayanja nti sente zana basasula abaana abo kuzanyira mu muzannyo gwe ajja kubaziwa ye naye nga Stacia Mayanja amugamba nti jawo obukadde 50 zimba mbakole ki mbayingize mu gundi yange bazanye nga okuzannyo nange bayigirize buli kimu naye ng'ompadde ezo ssente kati awo ojja kwebalanga nabo kuti z'omwezi zinnaabawanga buli episode gye tunaazanya nga nja kuba mbasasula yamuwako obukadde 25 endala teyazimuwa kati abadde agezagezaako okumusaba ssente ze jjukira abaana yabayingiza dda mu gundi gye mu kuzannya ebinnauganda bye byateeka ku YouTube omusajja yali yagaana okumuwa ssente zinatandika okumulangira obulangizi omusajja oyo baali bateesa bagamba nti ayinza okuba yamuloga olwokuba mubanja ssente ze. Fag TV subscribe.